Naye kati bannayuganda batandise okufaana n'embizi z'omu nsiko. President wa Fangon Unity Platform Alien Skin mukubireko mu ngalo. Ayina ekiwandiiko ekyagamba nti tunaakolagana ng'ebbanga lyonna era si kutabaala nange toli ntabaalanga kyagenda okuteekako omukono n'omukulu my leader era kaakati ekiwandiiko ekyo akyakiyisaamu amaaso omukulu Alien Skin. Nze nabba akasimu ene mukulu wange yabbayo ebitaano mbu siwe kiri kati bodies of the same feathers owakasimu n'owekido kitegeeza kwatagana ne stages enneneko bw'oba obbire ku leve ekola ki. We have our friends we have left at Kavule. They have their issues. We have Uganda to save. They will save themselves and we shall save them when they fail to save themselves. Nabagambye temujja kusobola mwizo sibaffe ba political opponents naye bana Uganda bonna bakyakitambuza ate nange temusobola. Yagadde just bakakasa nti nze original Kibanda. Is me bad man straight out Dangala Kamocha. Bana Uganda tulabye nnyo n'okusiriwazibwa. Bagamba nti omweyogereze takusuuza kayanziko. Kubanga ku nsonga eno buno obubaka bwolaba Mathias Mpuuga bwageza kukubeera ng'ayisaawo nga bw'obalabaawo ne Alien Skin nga omukwano gujula okubatta ne weebuuza nti Mathias Mpuuga omusajja yatugamba nti eyeetwala yeegulumiza okuba nti yasoma nnyo ayogera oluzungu lwakabi nnyo era ye alina abantu baalaba ab'ekibogwe abatasaanye kubeera bakulembeze era nga bulijjo asiiba ajerega Bobi Wine n'obukulembeze bw'e Makerere Kavule. Kati weebuuza ti essaawa eno ate atuleetera atya Alien Skin atasobola yadde n'okwogera sentensi ebbiri oba okukola statement emu mu luzungu ng'etuukiridde kwegamba mu njatula y'ebigambo n'okugigettagetta oba phrasing. Kakati ate ye amuleeta kukola ki? Probably ng'era bwe yatutegeeza nti tayagala ye kumutegeerera kwegamba ayagala oyo bw'atyo gw'anaakulembera kuba yagamba nti abantu abamu baliwo kukulemberwa. Kakati tajja kusobola bali bavubuka boogi. Naye kwegamba nga bwe mbadde nkutegeeza nti byonna ebyo nga bw'obiraba bubaka obuva eri General Museveni butereevu era eno formation ye nti aleese formula yiyo nti baagala bafune replacement eya Bobi Wine. Kati bafunye omuyimbi Alien Skin kubanga baatugamba nti Bobi Wine abantu abagenda okumulaba bwe bagenda kumulaba nga bayimbi bemulaba nga muyimbi bemulaba bakuŋŋaana abo nti bagenda kumulaba nga muyimbi so si nti bawagizi nti bagenda kumulonda. Kati baleese Alien Skin omanyi nga bwe ntiro baga nti omweyogereze takusuuza kayanziko bwe kiba nti abamulaba oba bagenda abakuŋŋaana ku nkuŋŋaana ze zonna zaakola babeera baze kulaba muyimbi. Lwaki ate mwagala replacement? Wabula replacement teri compatible yadde n'akamu kubanga gye baleese ate yo nfu nnyo. Era Mathias Mpuuga nga bwe yeewaana bwe yeetendereza nga bba abakulembeze mbu abateeketeeke wano yeepyeredde. Maki baita okwepyerera kwe kwepamira. Yeepamidde awo political career ebeera ekkirira eri kukikkirira nti ekigalo kino Museveni nga bw'akikola bw'ati n'akiwanika ku Mathias Mpuuga akivuunise bw'ati akivuunise biro nno kwegamba okubikakasa obulungi mukasambidde era nga naye si yatuukiridde. Kasooka akunnyonnyole kubanga yabaddeko engeri gye yeeyogedde ebigambo era n'abageraageranya ku mbizzi nti zino mbizzi aicu ya mbizzi.
kubanga Mathias Mpuuga oyo gwe mulaba yeetisse obwongo bw'abantu nno bangi bwe tugenda emmengo awo yeetisse obwongo bw'abantu era yatukakasiza n'atugamba nti bamuwadde amagezi kugamba yeebuuzizza ku bannaddiini yeebuuzizza ku cultural leaders kwegamba ojja okwewuunya omusajja oyo gwe baateekateeka nga bw'agamba nabali abaamuteekateeka nti bayingira batya mu ndagaano ne Alien Skin abayambe ki kubanga already bo bafu kakale ne baleeta omufo kugambye mu Uganda wano obwerabize buyitirivu abantu beerabiranga bolaba mbizi za mu nsiko omanye embizi z'omu nsiko ze zisinga okwerabira era batugamba yo eyina memory span oba obujjukizi bwayo bwa seconds 8 gwokka embizi kyova olaba nti empologoma bw'eba egigoba emanyirawo nti eno mmere yange yakulya kubanga yeerabira mu sekondi 8 eba yeerabidde ndi waliwo agigoba era olagisanga naye kakati bannayuganda batandise okufaanana embizi z'omu nsiko okujjukira memory span yaabwe yeerabira mangu ekintu kye tuba tuliko omulamu omukulu okukola alternative government kati naye babatwala ne beerabira ne batandika emiggundu egy'enjawulo nga bw'ogitunuulira kiraga nti gigenda kuwamba kintu kirala si gavumenti kubanga gyekutuddemu kakati bwe tubanga okulonda okwaggwa twayina eyali owookubiri kati ng'eyali owookubiri gw'ogenda okukutulakutulamu okola abookusatu n'abookuna n'abookutaano ekyo kabonera akalaga nti kati tujja kusinga oli eyasinga twali kubuusabuusa nze nammwe tulwanye olutalo ebbanga ddene bannaffe bafiiriddemu abalala balemadde abamu babuzeewo ekitanga tetukinoonya tetukiraba one single person has been at the helm of the state for 40 years. I am 49 years. Somebody has ruled for 40 years. He came to power when I was barely 9 years in primary 4. It's a shame. Okufuga banne emyaka 4 kya bujega, okubalemerako kya buyaaye, obutawa kkubo lye tugenda kukwata kya bugwagwa. I'm here to invite you to join me, to join my leader team, to join the DP bloc, to join the whole alliance my brother Chamunda has talked about, into one single file of struggling Ugandans for a better country. And I can tell you, we have missed a lot of opportunities. We have lost time, backbiting each other, backstabbing each other, instead of serving the enemy of our common peoples. Omulabe w'abantu baffe gwe tuwadde ekiseera ne tumutera wakakeeka ne kapeti emyufu n'atambulirako n'atusekerera n'otukwema n'atuweema ndowooza ng'alaba abantu abalina omukisa okumuggyako obuyinza bamukubira mu ngalo busigaze mu bugenderevu mu kumanya n'obutamanya. Some of our actions have only entrenched the enemy of our common peoples. Probably Mr. Museveni would have left power a long time ago, but for our actions he feels strong and stronger to stay on hold. And the biggest danger for us and generations ahead, that Museveni dreams of his son succeeding him, and some of us are happy that that bequest will also hold. I'm here to invite you to join us, to join every one of us, to join the struggling Ugandans into that common call that we are not going to make that mistake again. And I want to invite you. Omugenzi Jjajja Ichuli yayogera ku Mpuuga oyo era bye yamwogerako essaawa eno ekifaananyi akijjiddeyo ddala kubanga yamwogerako ng'omusajja ow'enkwe era ng'otasobola kwesiga yadde n'akamu nti bano okuggyako Gen. Museveni oba okununula eggwanga lino si kye baliko wabula bakozesebwa Gen. Museveni
Museveni okweremeza mu buyinza kati bo baliiraawo mu makkati tubadde nga tugamba nti mu opposition mulimu abantu nga bo baagala kubeera mu opposition era nga kye bakolerera nga bagenda kukola kyonna ekisoboka. Already omulimu gwa Alien Skin gwali gwa kuwugula abavubuka abaawuleyawulemu era babbalamu bakimanyi bulungi nnyo ekyo era ne Josi yakyogerako nti amulabanga mbaayinza n'okwesembawo mu Nuupu n'awangula ekyobukulembeze bw'ekibiina kya Nuupu y'ensonga lwaki okiraba nti ne Fangon Forest agiyita Fangon Unity Platform era ng'ojja okwewuunya kugamba tewali kubuusabuusa kubanga Norede bwe yava mu kkomera naye yamutwalibwa Gen. Museveni yamutubuulira era nga ye kennyini yamukubira essimu nti ntwala nange mutufunye tutya ku ssente za gavumenti mu kalulu mu kampeyini za 2021 Museveni yakakasa n'abagamba nti ekisajja byange byompuuga mu bironde kubanga ebyo tuli wamu era ebikolwa byonna bizze byeyoleka nti bano bakolera Museveni tikati byegase wabula guno mukisa kuba twakitegeera nti bonna ensolima zonna zigenda kwegatta wamu zigenda kuvaamu bulungi kirungi nnyo ekyokuba nti bakoze eno Democratic Party Alliance era nga n'abasajja abayogerako bamukaaku n'abalala bonna tubamanyi bulungi nnyo bonna sitole zaabwe mbi nnyo. Kakati ono Mpuuga mumujjukire bulungi nnyo nti Besigye nga alangidde walk to work Mpuuga yalina okukulemberamu naye Mpuuga yamuyiwa ate nga Dr. Kizza Besigye yatukakasa n'atugamba nti mmwe bwe mulaba nga waliwo ensonga ne tugamba tusonge abo bonna abazze okusonga nga bali wamu naffe tukakase nti yes balina omutima ogulumirirwa struggle naye mulaba omuntu nga Yesu lubabbye of course Mpuuga yaliwo nga batongoze ekitebe ky'Emakerere Kavule era nzijukira mu bantu Kizza Besigye bwe yakwata mu ngalo Mpuuga teyamukwata mu ngalo era ne yali ayogera nga arecognizinga abaaliwo teyamurecognizinga teyamwogera kugwezaayo akatambi olabe teyamwogerako kubanga akimanyi bulungi nnyo nti oyo be bamu ku baayiwa ekintu kye be bamu ku baakiyiwa kubanga Besigye ekintu kyamutolokako bwe kityo nti abantu bonna abaali bamwetoolodde baatunda ekintu era Museveni n'atuuka n'okubeera nga akyewaaniramu nti ali wamu nabo n'abaddipi bonna nga bayingira dda kati bano nga bwe nkutegeezezza nti batambulira ku biragiro bya Gen. Museveni era njagala okubuulira nti gwe oli osobola omulaba ng'ajja wano n'alangira Museveni ebiwanvu n'ebimpi n'ogamba nti omusajja alangira Museveni okulwa mu buyinza emyaka 4 n'amwogerako ne bw'ati n'okwagala okweta mutabani we Muhoozi mbu amusikire ebyo si bipya kubanga ne Museveni abyogerako abimanyi ne Muhoozi abimanyi nti kyekigendererwa era abo babeera babategeka okukyogerako babategeka kubanga bakimanyi nti bannayuganda babuyabuya abamu nti era waliwo ababikkiririzaamu nga bo batiimu Muhoozi era nga bakyagala nnyo weebali wetuta nti tebaliiwo kakati nti gwe omulaba ayogera ku Museveni kubanga bamuwa green light tigenda ovumirire kati ffe tulina twerinaanya kubanga bo kye baagala nti bwe tugenda mu kalulu batukakase nti nno obululu oba opposition bwogabaniddwa olubba eri bakyange kubanga bo bano aba NRM baba Museveni n'akabondoke tewaliwo kalulu tebarespectinga nti bagenda kubalonda nakalulu musobola okubavuma bye mwagala byonna kasita bo babalangira wali akakiiko k'ebyokulonda ti Museveni awangulidde ku percentage bweti kati ne bagabanyamu obululu bwammwe ate kino mukikkirize mu kigaane nti Museveni kuva dda yakozesa Baganda niwakubadde Mpuuga aliko akabuuza naye nga Museveni yakozesa Baganda akozesa Baganda kati wuuyo Alien Skin amugase n'Empuuga kubanga bamanyi bawano mu Buganda ono abadde deputy president wa Nuupu wano mu Buganda Alien Skin namwe mumanyi wano kati olwo zinadde okukola ki zinadde okunywa
era akukakasizza Mpuuga nti bagenda kulangirira bagenda kusimbawo ba candidates mu kalulu ka 2026 era nabo basobola okutransforminga ne bayikolamu ekibiina ky'ebyobufuzi ekigenda okufrontinga ba candidates ku mutendera gwa MP n'emitendera emirala gyonna bakansala n'abalala bonna. Ekyo kitegeeza ki? Kitegeeza ki muganda wange? Kitegeeza nti gwe buli gw'onoolaba yeesimbyewo nga ajjidde mu layini ya Mpuuga, tegeera nti eyo nsolima era kijja kuba kizzeeyo ku kasengejja kaffe kali aka True Opposition. Tujja kuba tumaze okubeera nga tutegeera ensolima ezo nazo nga tuzitegeera era temuzijjangako okubeera ensolima. Kitegeeza nti ensolima eribeera nsolima kuviira ddala ku day one paka ku last day ng'eggwanga limaze okubeera nga linunulwa. We have our friends we have left at Kavule. They have their issues. We have Uganda to save. They will save themselves and we shall save them when they fail to save themselves. Baganda bafabo sagana bafuula nsonga balina ebizibu bingi Dr. Byanika abyogeddeko. Ebizibu ebibajjudde ebibeetoolodde tewali asobola kubuuza kibuuzo, tokkirizibwa kulowooza, tokkirizibwa kufaanana nti olina amagezi. Kyabulabe nnyo. Olina kulaga nti otambuza mutwe amagulu ge gali waggulu. Ebyo ebizibu bibamala. Swaga kubongerako birala. And I don't want to make them a subject of this our struggle. They also need liberation because they have nowhere to go. They have eyes and legs and arms. They have no reason to use them. They are content. Kyembadde nnina okukola nkikoze. Obwongo bwange mbuwaddeyo, amaanyi nga waddeyo ne bino binfuukira ekizibu. Lwaki ayogera nnyo oluzungu? Lwaki apulaninga nnyo? Lwaki alowooza nnyo? I am here to apologize to my brothers that I never gave myself that brain to think. God gave it to me and I have to use it for the benefit of common good. And therefore, they should never be the subject of our struggle because they also need to be liberated. Itaonalewo Masasi Mpuuga Nsamba omutendeke obulungi asazeewo okukkiriza otukulembera mu kintu kino ffenna we tugenda okwekuŋŋaanyiza kye bayita Democratic Alliance. Kifuuke ennyumba buli muntu yenna waasobola okukola ki? Waasobola okuyingira. Indeed kifuuke ennyumba buli mubuyabuya mwasobola okubeera nga afugibwa obanga akulemberwa kubanga bo bano bamanyi nti nno mulina kukulemberwa bukulemberwa kufugibwa bufugibwa. Wabula ekisinze okunsesa ku Bwanika agenze n'akyusa eddoboozi kubera si eddoboozi liri ayogereramu naye aleetedde ddala eddoboozi liri ery'ekipasita ate pasita omufere awedde emirimu kasita olaba ng'omuntu akyusiza eddoboozi bw'atyo tandikirawo okukwata ku nsawo bw'oti ssente zo zinywereze ddala kubanga awo ekiddako muganda wange aba atunuulira ddala mu nsawo yo butereevu. Kakati eyo yali badde embwa ya Mpuuga, embwa ya Mpuuga Bwanika eyalemererwa. Teebereza alina n'ekibiina ky'ebyobufuzi naye tebasobola yadde n'okugamba nti katukizuukuse wala balina kubeera nga ate baleeta kati kipya so nga ate babadde n'essuubi babadde n'abiki byonna ne babisuulawo. Eyo sayini yakulemererwa so nga ate NUP okujja okufuka NUP jjukira nti basooka giremesa People Power ne baregistra ng'ekibiina nga People Power naye era tekyagirobera kubeera nti baleeta kibata NUP. Kitegeeza nti nakiri baali kiwandisiza ng'ekibiina singa tebakiyingirira era baleeta NUP tebaddanga mabega naye tubadde nga tujja tubagamba nti struggle baagala kugiwamba. Muhoozi naye yeeyogerako ng'omuntu ali mu struggle simanyi ate yekyalwanyisa kubanga sisitiimu yalimu era yeekola ebikolobero
yerinnya eddembe ly'obuntu be babbi be bakola buli kimu naye yakugamba nti era naye ali mu struggle kati n'empuuga naye nga tannaba kusesema 5 akulaga ali mu struggle kubanga Alien Skin already yatukakasizza dda nti ye nga bwali mubbi wa kasimu n'empuuga naye yanyege yabatika 5 era n'agamba nti bwebabba ekale bila kumutendera simanya byamutagaddeko awo ndowooza nabali bagambye omuyaaya ayokeza Mukama Katonda eri nno ye Museveni asekera akasente ateekeramu ddala kuba Alien Skin mu njogera yakulaga nti alinawo ku ssente kati bombu nga abalinamu ku ssente bw'asobola okugira emunyonyo okupangisa emunyonyo oba okuzimba emunyonyo kati naye alina ssente naye ate omubanda alina ssente ate nga yali yazifuna dda ng'azikola mwalaali teyamala kusisinkana Museveni. My senior comrade and brother Samuel Lubega Mukako and my young brother Henry Roboa, who are the MC hitherto, they have been spoken of as inconsistent. They have been spoken of as unreliable. Who of you is consistent? Who of you is reliable? Who of you knows their next day? These people, for me, epitomize our common struggle. They have been struggling and trying hard. Tujja kwogera ku nsonga ezitukwatako. Ensonga ya Uganda nene nnyo okusinga Mabikke, okusinga Lubega Mukako oba Lubowa, nene okusinga nze. I'm only a humble servant of the struggles of our people. Sinze nannyini ensonga eno, nsonga y'abantu baffe. That's why we rise every day to make a difference. Banaffe abali mu DP ey'enkumbi eyawangukamu omuyini, they are very good people. They nurtured me. They made me what I am. They trained me. To you younger people, we are going to return that favor. Tugenda bawo budde tubatendeke, tubasomese, tubabulire ekyokukola, ate tubadeployinge mugende mukole. Like we were trained and deployed. We owe you that duty. Bannayuganda, njagala muyiga okuwuliriza omuntu ate mutegeere kyagamba. Kati empuuga gwano kyagezako kutegeeza kwegamba ayagala kwogerera mu nkola eri mu njogera eri nti atakikola nko yabeera amukuba ejjinja. Nuupu eri ku zero tolerance agezako okudifendinga obukadde 5 ne ssente ze balya eyo mu mankwetu nga balidde mu struggle olukwe. Ekyo baakikubirawo nga lumu teri kubikkirira muli wanguzi naye kati ageza kuga nti atakikolangako yabeera amukuba ejjinja kuba agamba nti Bamukaaku babasongamu ennui okitegeera bwe babalanga bwemage kwegamba alingaga nti ensobi ze bakoze ez'okugenda wajja Museveni okulya ssente nti abantu ezo bazirabe bwe batyo nga ziri mayina kubanga wano juzi president wa NED omukulu Kabuleta yatugamba nti Hole Alliance ye nga ye agidinawunsinza agivuddemu kubanga Bamukaaku bennyini bwe batyo ekintu bakyezza kati batambulira ku biragiro bya General Museveni tibalinga ababakuŋŋaanya babatwale babatunde wa General Museveni batuukirize ebigendera bya General Museveni era ekyo yakitukakasa. Kakati bano bampuuga nga abantu be bapepeya nabo beebo ate nga batukakasa yatugamba nti yabalabanga abantu kegamba abakoze nnyo kuki okuliko kulya mu struggle olukwe bali ku kasente bakola kasente. Kakati olwo era n'atukakasa atugamba nti abavubuka bagenda kubakwatako baba training bamali baba deploying kubanga nabo bali deployed baba training ne bababulira ekyokukola olwo ne baba deploying kugamba ne babagamba mugende musasaanya akatwa era kati kye baliko era omusimbi gwe bagenda okukozesa gwonna mu kalulu ka 2026 gwe kakasa nti ogwo omusimbi gwonna guva wa General Museveni nga bwe gwagenda mu FDC ogw'abatabulatabula era bano baleeteddwa
kutabula opposition. Kale newankubadde nga abantu bajja genda mu kalulu balonde, naye nga njagala okubabuulira nti akalulu kabbibwa dda nga Museveni yakajja mu ntebe emyaka 40 egiyise, era talootanga kukubeerawo na mbeera ya demokrasiya wano mu Uganda nti agiteekewo oba agiteekemu amaanyi. Ekyo tekiriiyo. Kyobulaba nga n'ebibiina ebirwanizi by'eddembe ly'obuntu wano e Uganda n'ekyensi yonna yakigoba n'alekawo Uganda Human Rights Commission, ate Wangalya n'atutegeeza nti ye abantu abamuwa ebiragiro babeera ne zipisto mu zi meeting ze babeeramu, era buli ripooti gy'akola bamala gimusaba ne bagitundamu ne baddamu ne bagyeditinga ne bagimuddiza, bamugambe by'obeera oyogera ebyo. Era bonna babeera bakolera ku order from above. Kakati bano bonna already alien skin y'ekirungi mumumanyi bulungi nnyo, kuba kati newankubadde nga agenza okubeera mu kkomera, kuba nabagamba juzi wano nti temulaba alien skin ekyokukuba omusawo by the way ekyo takyogerako, eri ogomusanga kuteeka ku gurupu ye mbu bakulembera ekyokubba akasimu ekyo kyo nakyo still webanga teyakabba. Lwaki baali bateesa ate ne famire y'abali? Lwaki baalina okuteesa? Bateesa biki? Ebyo byonna biri awo. Naye kugamba alien skin kitegeeza nti ebyo byaliwo ne bamutwala mu kkomera. Kati olwo ng'era bwe nabategeeza nti opportunists ne batandika okubeera kati nga bamutunuulira. Njukira nti alien skin mpuuga ye engeri gyatalina masannyalaze era ge gamuluma ku Bobi Wine. Kati olwo najja afune ku muntu eyayonka ku masannyalaze ga Bobi Wine ate nga teyagafuna gali gennyini kwegamba gali mu layini eri ey'okununula eggwanga. Wabula yalowooza nti kati alien skin alina amasannyalaze, era yensonga lwaki amuleeta awo n'ataleeta mukaaku n'ataleeta baani nti babaatuula nabaawo baabasayiningisa endagaano. Wabula kati alina kutiiminga naani na alien skin, kubanga ye talina masannyalaze. Ono gwalaba alinawo abavubuka abamu sudiyaawo bwasuubira okuba nti ndo kati wagenda okusitukira naye abeere n'amasannyalaze, n'abeera nga ate azzeeyo eri ku bali bagamba abatategeera, abataasoma, abataakola ki. Kati ye mu masuuti ge n'okusoma kwe n'oluzungu lwe yeewaana nalwo, lwaki taba na masannyalaze? Lwaki amasannyalaze gamubuze? Oluzungu tulina masannyalaze. Kati abantu baakoowa ab'obukooti, baakoowa enzungu. Wano Captain Francis Babu yabagamba nti enzungu ze zisinza okuleeta ebizibu wano e Uganda, abantu baakoowa. N'abasajja batulemeddeko, abasajja batulemeddeko. Era buli Munnayuganda yenna asaana n'amanya nti abantu bonna abo nga bwe mubalaba bagenda beesengejja nti bannaabwe ababavaamu bwebakulaga babavaamu, bannamboozi n'abalala babavaamu, bamwanga kivumbi babavaamu, kubanga bakitegeera nti tosobola kulinnya wa mirundi ebiri, tosobola kubeera nga ekigere ekimu kiri nate kira kiri eri, ne babeegaanirawo. Njagala okubabuulira nti buli gwe mulaba yenna kasa mulaba nga ayogeza ebirimi, mutegeere nti oyo nsolima era virus yamulya dda, era asaana kuyisibwa nga naye bwe yasalawo ng'omuntu eyalya mu nsi ye olukwe, omuntu eyalya mu sitwago olukwe.